Bamemba batala ya Mawogola Sako abasoba mu 1000 nga abasinga balimi n'abalunzi bali mu kusobera oluvannyuma lw'ekizimbe kye baazimba okuli Sako eno ekiri mu kutundibwa olw'ebbanja lya bukadde 5 abaddukanya Sako eno ne bali mu kusasula. Kwegamba singa tubadde nga tulina obuyinza singa twawa bakati tuwabewo ku polisi ko nje natuka kono ku polisi nibanga babati kati muzeyi tugukora iki dukende tukwatani Yakuba. Kino kiddidde ebigambo ebyawandiikiddwa abawannyondo ba Microfinance Support Center. Kizimbe kino abanoonya abaguzi nga n'ekizimbe kigaddwa obutakkiriza muntu yenna kusaalimbirawo. Nesitumanyi batunda kusasula abanyagibwa bamemba, batunda kukola banka ndala oba situtegeera bwe banamala okutunda baali babanja sente zaabwe bagenda zibawo ekyo ekizimbe kimala sente ezo zinavaamu oba batunda kuddamu era kutubba gwakubiri babuuke ne sente za property ate ze twadde tugumiddeko. Bamemba bano okuli n'abagoba bodaboda bagamba nti Sako eno erudde engeri mu matigga okuva mu mwaka gwa 2011 ng'abaali bagiddukanya bakkakana ku nsimbi z'abamemba obukadde obusoba mu 600 ne bazibuzawo nga n'okutuusa kati tezibadde zibwanga. Bannange twatuuka ne tubanya ne tukuba ninge yabivaako n'okubivaako kujjako kati kyebadde ngenti bagenda kugigula kijja ng'agiguze ng'akoze eki nga yeye asazeewo n'atuwa sente zaffe n'azituddiza sitiri eriko sente zaffe. Bagamba nti essuubi ery'okuddizibwa ensimbi zaabwe liri mu lusuubo olw'abamu ku baali ensimbi zaabwe okusigala nga bayinaayina nga ne bakwatibwa ekibaleetedde obwavu obususse n'embeera embi mu maka gaabwe nga n'abamu bizinesi zaafa. Bamemba balaze okutyawa oluvannyuma lw'okulangirirwa nti ekizimbe okuli ttaala ya Mawogola kitundibwa ate nga kyazimbwa ku nsimbi zaabwe ne bawera obutakkiriza muntu yenna kugula banka eno okuggyako ng'akola nabo endagaano asooka okubasasula ensimbi zaabwe. Ayinamu emigabo mu banka ate nga tulina sente ze tutereseeyo katuwa sente zaffe zaali nnyingi ezafiirayo kitegeeza nti ekizimbe kiba kyaffe bamemba. Meeya w'akabuga k'e Mateete omusangi wa Sako eno Haji Hakim Mukiibi alaze obwennyamivu olw'aba Microfinance Support Center obutasooka kutuula ne bamemba okusala entoto okusasula ebbanja n'abasaba basooke bateese olunaku basinkane. Micro Support Center baaliise bamemba bonna abaali mu banka omwo ne batuula olukiiko lwa bonna ne bannyonnyolwa ensonga ne balagibanga nabo ebimu babimanyiiko. Amyuka ssente bw'akakiiko akaddukanya Sako eno Lubowa Frank akakasiza nti banka ebanjibwa obukadde 5 n'awakanya ekya Microfinance Support Center okutunda ekizimbe nga tebamaze kwogera n'akakiiko akagiddukanya. Kati tuba twewuunya okulaba nti bo baagadde miliyoni 5 bazifune bawandike ne ku kizimbe nti bakitwala ate nga abantu abanje miliyoni 600 tebannaba kuweebwa. Omubaka wa Pulezidenti Sembabule Henry Baguma agamba nti kyennyamiza okuggulawo Sako eyaggulawo Pulezidenti Museveni okujja abantu mu bwavu n'asuubiza okusinkana aba Microfinance Support Center okusala amagezi ku nsonga eno. Okuteeka amaanyi ennyo ku ttaala lya Mawogola ng'eyagala kutunda bizimbe byayo. Bizimbe by'abantu si bizimbe bya ttaala lya Mawogola ng'erinnya. Maria Nakyeyune yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV.